Kadama TV twabagamba okubeera nga musobola okubeera nga muweereza ebintu byammwe ne kago n'omuntu ebintu bwe bibeera nga bingi osobola okubeera nga obisasulira n'ojja nabyo ku nnyonyi emu. Naye Kadaama ono yakozesa ennyonyi ya kago ng'akozesa Salam Airlines oba Salam Airways n'abeera nga oba ebintu yalina bingi. Ebintu bw'abeera n'ebingi yali ava Oman okujja Uganda n'ajja e Uganda. Bw'atuuka ampadde wano ekipapula wano kiri wano nkiraba, naye Salam n'ekola ensobi. Ebintu bino ate yabitwala Dar es Salaam, yabitwala Tanzania. Kaakati mu kifo kya Airlines okubeera ng'emuyamba, yamugamba ye agende Dar es Salaam ate abeere ng'aggyayo ensawo ye. Kuba mulimu ebintu ebikyankalanya Kadaama nga gwe wagenda e Buwarabu obadde okyankalanirayo, otuuse e Uganda bakukyankalanya ne ku lugendo olwo lwennyini omuntu n'abeera ng'akukyankalanya. Kuba tewali ngeri gy'ogamba Kadaama agende Tanzania aggyeyo ensawo ye. So wano wenkubiriza Kadaama ono, empapula azituwadde wano, atubeere omuntu bw'ofunanga obuzibu nga buno, ogendanga ku Airlines. Airlines eno bw'egaana okubeera ng'ereeta ebintu byo, osobola n'okubeera nga ogiteeka mu kkooti n'ogikuba mu mbuga z'amateeka kuba ensobi ebeera evudde ku bo. Kuba tewali ngeri, Uganda terina na ngeri ne bw'oba owandiika, twaligaba oba yawandiika mistake. Naye Uganda, spelling ya Uganda terina weetandikira na kukwatagana na Tanzania. Uganda etandika na U, Tanzania etandika na T. Tewali na bw'osobola ogamba nti oba tuyina mistake ze twakola. Singa tubadde tuteekako obuteesi bbendera oyinza ogamba ebintu byagenze Belgium kuba flag zaffe zifaananafaananamu colours. Naye tosobola gamba Kadaama nti asikumye ebintu bye ne kago, ebintu bye birina okubeera nga bijja Uganda, ne mbeera nga bisikumye Tanzania, ate n'ogamba Kadaama yagenda abiggyeeyo. Nzigamba kuno kubeera kujooga ebintu bye tulina okubeera nga tulwanako omuntu. Togezaako kulaba nti Airlines yakabinyo oba banka yakabinyo tosobola giropa. Buli kintu kyonna osobola okiteeka mu mbuga z'amateeka ate n'owangula. Mulina okubeera nga mwekiririzaamu nti totyanga nti oba kati Emirates ekoze ensobi nti ate ngenda gitandika nti okubeera nga mbiisana nayo. Buli kintu ekiri ku nsi osobola okubeera nga muttunka mu mateeka kasita obeera ng'oli mutuufu. Tuwa Kadaama ono amagezi, watukontakitinze, tugenda kubeera ng'ensonga eno tugitwala okubeera nga tukontakitinga abantu ba Airlines bano. Bwe bagaana then step eddako era tugenda kugikola. Naye nga 100 nsobola okuwagala nti 100% bino ebintu tugenda bikufunira. Katukubeere nga tukuteerako Kadaama ono muwulire kiki ekyabaddewo. Halo Nyabuli, Kadaama TV. Hello Kadaama TV. Njagala kunyambako najja ne kampuni ya Salam Airways eyava Oman nga 31 August. Nensasula ssente za Air Cargo ne mbawa bbaaga yange. Ne baŋŋamba nti bbaaga yakunsanga wano e Uganda ewaka ewaffe bwe ntuuka nga mbasindikira direction we banaagireeta. Ku ssaawa eno baŋŋamba ensawo baagitwala Dar es Salaam bwe gye nnina ogenda oginona.